Mbaniriza akadde kano muli mutya mwasibye mutya mwe n'abagifollowinga Bagitafadi TV jinkwebaza gwe ne subscribing anonyega kade naye kugamba ati oli wakabi nnyo kubanga ogyekumirako Bagitafadi TV ensonga za Pastor Roses Bugingo kubanga Endiiga zikyesibyemuko munnange Endiiga zitandise okubanga zikola kizituuka ku kyaki mpola mpola n'onkweta na kubanga batuuka bulungi omanyi kale bisesinga ebintu bino ebyazi overnight oluusi abantu batera kujja nnyo kawungeezi Bolya obayinza okujja kawungeezi kiro kubanga obudde bwa kimpowooze bwowooze bwayisaliza ali kukkananira ali omanyi Pastor Bugingo takkiriza muntu genda wali na kamera kufotolinga bifaananyi era oba ofotolinga ebifaananyi obifotolinga mu bubba tayagala n'amala kukwatirawo kabaka weddemu n'amala kwatirawo kabaka weddemu olaba yanabula ababukira ba Vision Group anyi Vision Group yalina emize egigenda kugundiza zi overnight ze nga bakwata ebintu bitateeka ne bakola nnyo babikolamu amawulire nga bigamba wa Pastor Bugingo wabaddeyo obuseegu wa Pastor Bugingo Endiiga zabadde ntono yabatabukira jukira Vision Group agityamu kati bwogenda bambi nga goli YouTube oba owedde ekkomero batoliwona baaba ekkomero batoliwona naye nga mune ebifaananyi twabifunye ekigenda mu maaso wali kusaliza ali ku Kanani Pastor Bugingo ekisaawe baakimuganye atategeka mu bisaawe n'ebisaawe babiddabiza kati bya mipiira tebakyagalamu ku luseedi tebakyagala kutegekamu kusaba ebagale beeyiiye era buli omu yeeyiiyiza buli omu kubanga n'abyeko gundi naye yafunye wagenda oteekateeka serwadda nendoza naye yafunye waategeka yafunye yategeka saliza wali mu ndeeba okumpa kulya n'akayanja ka kabaka babagobe mu bisaawe babiddaabiriza bagamba tebikyali byakusabiramu tebya mipiira bya mizannyo bagamba nti ebiseesinga bye basabiramu ku lusediti ebisaawe babyonoona ebisaawe byokola ki babyonoona tooyi nti baziddugaza bazikyafuwaza basanga nnyo nje bazikyafuwaza bye munnange mukola ebitrending akadde kano ku social media bagamba nti temusuba mwenna abakkiriza mu ddiini ey'obulokole mugende bambi mukole ki mugende muzi overnight Pastor Bugingo abalinze Pastor Sulwadde abalinze Pastor Kakanda abalinze Pastor Tom Mugerwa abalinze Pastor Robert Kayanja abalinze bapasita bangi bonna babalinze Pastor Senyonga abalinze Pastor Kakande abalinze bapasita bonna bonna balinazo overnight olwaliro kwa 31st kuba kusaba busabi kuba kusaba busabi eri abagenze mu kyaki eri abagenze mu bivulu kubanga eri abagenze mu nkuuka eri abagenze embivulu ebirala kavumba tuwala tugende wanawa kwegamba sali mulumu kiba kiri gy'oligenda wa Katonda kumwebaza kuyisa mwaka mujja oba kugenda kujaganya okubanga oyise mwaka omujja naye nga mukulu Bugingo Pastor ye tebina kubanga bitambula kirya naye nga oba oliawo biyinza okukyuka maaso eyo kubanga Endiiga zikyali ntono ezakajja ku Kanani Kananirandi ebifaananyi bikyatwininga ku mitimbagano egya social media ebintu tebina kubanga bitambula kirya ku side eyo ne Pastor Ted nendowooza alina ka overnight ku kyaki yategezeeko ka overnight abandi agadde ogenzi wa Pastor Naluswa Ted mugende eyo musobola okugenda eyo abagala agende wa Pastor Bugingo naye mugende ku Kanani we bali tebagenze ku kisaawe leero gye badde batera okubanga basabira ebisaawe binene tebagenze leero ategese ku Kanani babamye ebisaawe mbagambye ebisaawe babibamye ebisaawe kati byakola ki byakusambiramu mupiira babibamye mwongera okubanga mugifollowinga ate nga mugyekumirako musubscribinga munyigeeko kade Pastor Roses Bugingo kiraga ensimbi azirina Pastor Bugingo omusimbi agwena ku akawunti gujjude gubembedde kuli gubimbye olubimba gubembedde sente za kuzimba Pentagon sente za kuzimba Pentagon ensimbi mbuku zibembedde okozitudde mpitirivu kati netulabe kwanga amafina yagamba nti Pastor Bugingo nti singa ayagala kuzimba kyati yalizimbye emyezi 3 amafina kyayogera kakimanyi Pentagon agimanyi bakubisesinga omuntu sente nga weziri olaba oli asobola okuzimba ennyumba mu nnaku nga 5
naye bange wedde nga bagiserese bagisize langi amasannyalaze bagataddemu enziba zitaddemu buli kimu nga bakitaddemu amazzi bina nga babitaddemu bw'aba ayagala zijjakuzi bino bibathtub nga babitaddemu byonna connectinga amazzi biki shawa mu biyigo kisoboka mu nnaku okwata obukadde bwe nga 3 n'obuteekawo ku mabbali n'obagamba muginzimbire ennyumba teyinza butaggwa mu nnaku 5 ekyamazima ate ng'erikirya tiles ne baziteekamu zonna naye Pentagon ndaba ng'ekizibu okuggwa myezi 3 ekyamazima mpoziko nanyi bagamba ssente weekuba egonzaawo nga amafina agamba nti Pastor Bugingo ensimbi azina etegeeza Pastor Bugingo oba oli awo mu 2025 kyakigenda kuba ezimbibwa era Endiiga zigenda kuba ziwona ebisooto bapasita bano abazimba ezikyaki ndowooza baviddeko ne Pastor Bugingo okumusoomooza era bagenda kumusoomooza ajja kakana agizimbe kyaki bakuba ekyebuzibwa kyaki anaagizimba nga pulaani bwe yali agiraze Pastor Bugingo jjukira akyasitiikinze ku pulaani gye yasooka okuba nga afulumya Pentagon bw'erina okuba nga efaanana era yagambye 2025 eyo pulaani gy'akyasitiikinzeeko gy'akyayimiriddeko era Pentagon erina kuba nga erabika bwetyo nga mu pulaani bweri tulinze tulabe bino bivuddeyo ku sayidi eyo gwe just followinga subscribinga anyega ku kade comment section weeri awo bakabontera mu comment section tosigale nga ogi followinga wala mbagala nnyo mwenna era mbeebasa ne mbagamba nti muli b'amaanyi okubanga mugi followinga bagiyita Faali TV yugi abali Qatar, Canada, Saudi Arabia namwe nembeebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi okubanga mugyekomerako n'okubanga mugi followinga ensonga za Pastor Bugingo ensonga za Kanani Pentagon byebimu ku ebitambula kadde kano Endiiga zikyajja mpola zijja mu lusuubo abo oli abanajja kimanyi bisinga overnight z'abantu basinga kujja kiro abasinga bakedde ku mirimu mweraba